tusooke kufuna musaayi. Oluvannyuma tunaayogera ku muwendo. Bagamba obwakabaka obutalina musika buba bwatandika dda okutambula mu kkubo ly'okuzikirira. Naye kiba kitya nga Nnaabagereka asalawo okunoonya ekyamagero mu maanyi g'ekizikiza. Teyasaba Katonda, teyakabira bakatonda bannono. Mu kyama yagenda n'ayogera n'ekintu ekyabeeranga mu lutobazi oluvondo. Kaakano ekiseera ky'okusasula endagaano y'omusaayi kituuse. Naye omuwendo gw'okusasulwa gusinga engule ye ey'Obwannaabagereka. Mwegatte nange okutuuka ku nkomerero y'emboozi eno. Mwattu bw'oba tonnasubscribinga bambi subscribe kati weegatte ku Emboozi Tales Family. Kubanga eky'olutobazi kye lwakola oluvannyuma tewali n'omu eyali akisuubira. Nnaabagereka Esther yali afugidde obwakabaka bwa Buganzi okumala emyaka 11. Buganzi yali tefaanana nga bw'abakabaka bulala. Ekibuga kyayo ekikulu kyali kisituka ku lusozi ng'ekirowoozo ekyava mu nsi ey'ebirooto. Naye emabega w'ebisenge by'olubiri, emabega w'amadirisa amanene ag'endabirwamu n'akawoowo akawunya obulungi, mwalimu akasiriikiriro akasinga amaloboozi gonna. Nnaabagereka yali talina mwana. Abasawo okuva e London, Nairobi ne Dubai baali bamugezaako okumuyamba. Abalogozi n'abasawo b'eddagala ly'ekinnansi nabo baagezaako. Abakazi abasabanga ekiro ne bafumba emirandira mu ffumbiro ly'olubiri bakola kyonna kye basobola. Naye Nnaabagereka teyayambibwa. Kabaka Ssempa yali amaze emyaka 3 nga tamunyega ku kigambo kya mwana. Waaliwo okusirika, ekika ky'okusirika ekikunyiga mu kifuba buli ku makya ng'ejjinja. Abakulu mu bwakabaka obwo baasisikananga mu kisenge kyabwe eky'olukiiko ne boogera ku by'obusika bw'obwakabaka obwo. Wabula lumu ekiro omuzaana wa Nnaabagereka omukadde eyali ayitibwa Nalwanga eyamuweerezanga okuva nga akyali mwana muto yatuula okumpi naye n'amugamba mu ddoboozi ettono ennyo ng'alinga atya nti ne kamera z'ebyokwerinda ziyinza okumuwulira. Yamuyita Nnaabagereka. Waliwo ekifo ku nsalo y'olutobazi. Bagamba nti bw'ogendayo ng'omwezi tegulabika era n'otwala omusaayi okuva mu mukono gwo waliwo ekintu ekikuwuliriza. Esther yandibadde amugoba, yandibadde aggulawo Bayibuli ye, yandibadde anywa amazzi n'agenda okwebaka. Naye mu kifo ky'ebyo yabuuza ekibuuzo kimu kyokka. Kiki kye kyagala mu kusasula? Nalwanga yamutunuulira okumala akaseera nga tasobola kwogera. Oluvannyuma n'amugamba nti tekirina muntu gwe kigamba omuwendo gwe gumu emirundi 2. Era wano we yandibadde alekerawo okuwuliriza, wano Nnaabagereka Esther we yandibadde atambulira, naye teyakikola. Era naawe tosobola kukikola kubanga ebyajjira mu lutobazi olwo byakyusa buli kimu. Yavuga yekka mu mmotoka ye. Ekyo yali amaze emyaka mingi nga takikola. Bw'atyo yafuluma ng'ayita ku makubo agaaka, n'ayita ku eŋŋuudo ezisembayo okukakkana ng'atuuse ku mabbali g'olutobazi lw'e Buganzi. Ensi eyakola nsi gyekoma era ensi enkadde gyetandikira. Olutobazi olwali ku mabbali g'Obwakabaka terwali kumpi era terwali mu maapu yonna ey'obulambuzi. Olutobazi lwalabika ng'ekintu ekiramu. Ettaka lyalimu ebitoomi ebiddugavu era nga bigonvu. Era buli lwe yabanga atambuza ekigere yabbiranga katono ettaka nga liringa erimugezesa.
yatambula okutuusa amazzi lwe gamutuuka ku bukongovule. Bw'atyo yayimirira n'agamba mu ddoboozi eryali likankana, nze Esther Nabagereka w'e Buganzi, nzize wano nga nsaba omwana. Nze Esther Nabagereka wa Buganzi, nzize kusaba mwana. Ebikere byasirika n'ebiwuka balekerawo okuyimba. Amangu ago amazzi agaali ku bukongovule ne gatandika okubuguma. Se bbugumu ly'amazzi agabuguma omusana, wabula ebbugumu ly'ekintu ekiramu nga kinyigiriza olususu lwe okuva wansi. Mu kaseera ako eddoboozi ne liwulikika. Lyava buli wamu omulundi gumu n'ebigambo ebikolebwa ekintu ekitabangako na kamwa. Esther, tukumanyi. Nabagereka yakankana. Tumaze sizoni 3 nga tukutunuulira, si gwe Nabagereka asoose okujja gye tuli, naye oyinza okuba nga gwe asembayo. Nabagereka teyadduka, yafuna amaanyi n'abuuza, mwagala ki? Eddoboozi ne limuddamu, tusooka kufuna musaayi, oluvannyuma tunaayogera ku muwendo. Tusooke kufuna musaayi, oluvannyuma tunaayogera ku muwendo. Bw'atyo Nabagereka yasala engalo ze. Omusaayi gwaggwa mu mazzi amaddugavu ne gubula mangu nga gulinga ogwamiribwa. Olwo eddoboozi ne lyogera ekigambo ekyaleetera Nabagereka okuyimirira nga takyasobola kwennyenya. Omwana ajja kujja, ajja kuba mulamu bulungi, ajja kuba w'amaanyi, era ajja kuba mulenzi, erinnya lye lijja kuba Kabuye, omwana azaaliddwa okuva mu ttaka. Naye teweerabira kino Nabagereka, omwana oyo waffe okusooka, bulijjo aliba waffe, gwe omwewoze bwewozi. Nabagereka yabuuza mu ddoboozi ettono, kitegeeza ki okumumpola? Naye ebbugumu lyava mu mazzi. Ebikere byaddamu okutandika okuyimba era olutobazi terwayogera kintu kirala kyonna. Bw'atyo Nabagereka yavuga n'adda mu lubiri ng'akankana, ng'olugoye lwe olw'ebbeeyi luzitowa ebitosi. Tiyagamba muntu yenna, ne Naranga yennyini tiyamubuulira. Emyezi 9 bwe gyayitawo, omwana omulenzi yazaalibwa mu ddwaliro ly'olubiri. Abasawo abakugu okuva e Mulago n'omukugu okuva e Nairobi baaliwo. Bamutuma erinnya Kabuye. Naye ku lunaku lwe yazaalibwa ekintu ekyewuunyisa kyatuukawo. Buli ndabirwamu yali mu lubiri yayatika wakati. Mwattu, bw'oba tonna subscribinga, bambi subscribe kati wegatte ku Emboozi Tales family. Kubanga Kabuye tiyali ng'abaana balala. Kabuye yali mwana mulungi nnyo, buli muntu eyamulabanga yayogeranga kyekimu. Amaaso ge gali manene era matereevu. Ate nga akamwenyumwenyu ke kaleeteranga abantu abakulu okuwulira nga basonyiyiddwa, ensobi zibatamanyanga. Mwattu, Obwakabaka bwajaguza. Kabaka Ssempaya akaaba amaziga ag'essanyu. Mu nguudo za Buganzi ne wabaawo okuyimba n'okuzina okumala ennaku 7. Amawulire g'okuzaalibwa kw'omusika agaasaasaana mu nsi yonna. Abakulembeze b'amawanga amalala ne baweereza ebirabo eby'omuwendo. Era mu lubiri abantu bakola emisana n'ekiro nga bateekateeka okujaguza. Naye wakati mu ssanyu lyonna, Nabagereka Esther yali atunuulira omwana we n'entiisa gy'ali tasobola kunnyonnyola muntu yenna. Kabuye bwe yaweza emyaka 3, ebintu ebyewuunyisa ne bitandika. Yabulanga okuva mu kisenge kye ng'ayita ku nzigi z'amasannyalaze ezisibiddwa, ng'ayita ku bakuumi nga tebamulabye. Bw'atyo n'ayitanga ku mataala agalina ebyuma ebitegeera abantu. Naye tewali kyali kikuba alamu. Buli nkya bamuzuulanga ng'atudde ku nsalo y'ennimiro y'olubiri, ng'atunudde butereevu eri olutobazi, nga mukkakkamu bulungi nga talina kutya kwonna.
Era lumu Nnaabagereka yamubuuza nti Kabuye obadde wa? Omwana yamwenya n'amuddamu nti maama, mikwano gyange egy'omu mazzi gibadde ginkyaliddeko. Ebigambo ebyo byaleetera Nnaabagereka okuwulira obunnyogovu nga bumuyita mu mubiri. Lumu akawungeezi Nnaabagereka yatuuka mu kisenge kya Kabuye, yamusanga ng'ayimiridde ku ddirisa eddene ng'atunuulidde layini y'emiti ewala olutobazi we lutandikira. Kabuye Nnaabagereka yamuyita, obawulira ab'omu lutobazi? Omwana teyalabika nga yeewuunya. Yaddamu mangu, ye maama, bagamba nti omanyi omuwendo gw'olina okusasula, era bagamba nti ekiseera kituuse, ekiseera eky'okusalawo. Nnaabagereka yafuna okutya mu ye. Muwendo ki mwana wange? Mbuuza, mbuulira. Kabuye yamutunuulira. Mu kaseera katono nnyo amaaso ge ne gakyuka, gaafuuka amaddugavu ddala ng'amazzi g'omu lutobazi. Nnaabagereka n'awulira omutima gwe nga guyimiridde. Naye mu kaseera katono Kabuye yazibula amaaso ge, era bwe yagaggulawo nate gaali ga bulijjo. Era yaseka engeri abaana gye baseka, bw'atyo yadduka n'agenda okuzannya. Wabula ekiro ekyo ebintu byeyongera okwonooneka. Ku ssaawa y'emu kamera zonna ez'ebyokwerinda ezaali ku nsalo y'olubiri ne zizikira omulundi gumu. Ate ku mulyango omukulu ogw'olubiri ne walabika omuntu. Yali yeesibye ebikoola eby'edda. Ebigere bye byali bijjudde ebitoomi ebiddugavu eby'omu lutobazi. Mu mukono gwe yali akutte ensuwa entono ey'ebbumba ng'esigiddwako omubisi gw'enjuki. Bwe bati abakuumi bwe batandika okumusemberera, radio calls zaabwe ne zisirika. Omuntu oyo yayogera, eddoboozi lye nga liwaawaala. Mugambe Nnaabagereka nti okusasula okusooka okw'endagaano kuluddewo. Ensuwa eno erimu okusasula okwokubiri. Abakuumi bwe baakebera ensuwa, munda mwalimu erinnyo limu lyokka nga ttono, era nga lya mwana muto. Naye lyali liddugavu nnyo nga liringa erimaze emyaka mingi nga linnyikiddwa mu mazzi g'olutobazi. Era waliwo n'akapapula akakadde akaali kasibiddwa ku linnya eryo. Akapapula ako kaali kawandiikiddwako ebigambo 3 mu nnukuta ez'edda ennyo, nga weewaawo bantu batono nnyo abaali bakyasobola okuzisoma. Nalwanga bwe yakasoma yakasula wansi ng'omuntu abadde akutte omuliro. Kawandiikiddwako ki? Nnaabagereka bwe yabuuza n'eddoboozi erikankana. Nalwanga yamutunuulira, amaziga ne gatandika okumukulukutira ku matama. Oluvannyuma n'amugamba nti kuwandiikiddwako nti zaayo ekyo kye weewola ng'omusana ogw'ekyeya ekiddako tegunnatuuka. Olina okutwala omwana mu lutobazi gwe wennyini. Olina okuteeka omukono gwe mu mazzi. Bw'omala otambule ogende nga totunudde mabega. Bw'ogondera endagaano eneeba etuukiridde. Naye bw'ojeemera olutobazi lujja kutwala buli kimu. Nnaabagereka yasirika, yayimirira nga takyasobola kwennyenya ng'ekifaananyi ekyakolebwa mu jjinja. Okumala ennaku 3 teyalya wadde okwebaka. Wabula ku kiro ekyokusatu yasalawo. Bw'atyo Nnaabagereka yagenda mu kisenge kya Kabuye, yamusanga ng'atudde ku kitanda ng'alinga eyali amulindiridde. Bwe yamulaba n'ayogera mpola, maama, manyi gye tugenda. Nnaabagereka yamubuuza otidde? Kabuye yanyeenya omutwe n'amugamba nti nedda. Oluvannyuma n'ayogera ebigambo Nnaabagereka byali tagenda kwerabira mu bulamu bwe bwonna. Saali wuwo wa kuntereka maama, naye bulijjo nali wuwo okwagala. Era ekyo tewali asobola kukitwala.
Bw'atyo Nnabagereka yakwata omukono gwa Kabuye ne batandika okutambula. Bava mu lubiri olwali lusirise ne bayita ku bakuumi abaali beebase ne bayita mu nzigi ennene ne bafuluma ebweru. Baayita mu nnimiro z'olubiri era ku nkomerero ne batuuka ku mazzi amaddugavu. Amazzi ago agaalimu okusirika okukadde nnyo. Nnabagereka yafukamira ku mabbali g'amazzi. N'akwata omukono gwa Kabuye mpola mpola n'aguteeka mu mazzi. Amangu ago yawulira ebbugumu omwo nate. Naye oluvannyuma yayimirira n'azibirisa amaaso ge era n'atandika okutambula. Buli mutendera gwe yatambulanga mu bitosi gwalabikanga ogumenya omutima gwe. Buli kimu mu ye kyamugambanga okukyuka, okudduka okuddayo, okukwata omwana we okumujja mu mazzi, okulonda omwana we okusinga endagaano. Naye yajjukira ebigambo ebyali biwandiikiddwa: tambula ogende, totunula mabega era n'ogondera. Mu bujjuvu bw'atyo yatambula nga tatunudde mabega wadde omulundi n'ogumu. Olugendo olwo lwawulikikanga olusinze obuwanvu mu bulamu bwe bwonna. Bwe yatuuka ku luggi lw'ennimiro y'olubiri yagwa ku maviivi ge ku kkubo ery'amayinja, bw'atyo n'akaaba ng'omutima gwe gumenyekedde ddala. Nnabagereka yasigala ng'afukamidde ku kkubo ery'amayinja okumala akaseera akawanvu. Ettaala yali mu nnimiro y'olubiri yali eyaka mpola waggulu we. Naye awo yawulira amaloboozi g'ebigere emabega we, ebigere ebitono nga bidduka mangu. Nnabagereka yakyuka, omutima gwe nga gukuba nnyo ng'ogwagala okuva mu kifuba. Mwattu Kabuye yali adduka ng'ajja gy'ali nga talina ngatto, ng'engoye ze zitobye amazzi wansi, nga mulamu bulungi, ng'aseka akaseko ako ak'omu mutima Nnabagereka ke yali amaze emyaka mingi ng'ayagala. Yamutuukako n'amukwata mu ngalo ze zombi n'amunyweza nnyo. Bw'atyo Nnabagereka yateeka omutwe gwe mu kifuba kye, amaziga ne gatandika okukulukuta nate. Naye omulundi guno tegaali maziga ga bulumi, gaali maziga ag'omukwano agaali ganaaza obuzito bwonna mu mutima gwe. Maama, Kabuye bwe yayogera ng'aseka, bagambye nti oyise ekigezo. Nnabagereka yamutunuulira. Kigezo ki mwana wange? Bwe yabuuza wakati mu maziga. Ko Kabuye, bagambye nti bamaama abasinga obungi bwe bajja gye bali banyweza ekyo kye baagala. Bagambe nti omukwano ogutasobola kuleka kugenda gwe mukwano oguzikiriza. Naye gwe ogondedde amateeka, wagenze wadde kyakumenye omutima, era bagambye nti ogwo gwe mukwano gwokka gwe bassaamu ekitiibwa. Nnabagereka yamwesikako katono n'atunula mu maaso ge. Amaaso ge gaali ga bulijjo, gaali ga mwana we, gaali ga Kabuye ddala. Era n'amubuuza mpola, kati batulekedde ddala? Kabuye yanyenya omutwe. Iye maama, bagambye nti ebbanja limaze okusasulwa. Era bagambye nti Nnabagereka asobola okugondera ekiragiro ekisinga obuzibu ye Nnabagereka asaanira okufuga obwakabaka. Era asaanira okuba n'omutabani. Ekiro ekyo Nnabagereka Esther yakwata omukono gwa Kabuye ne baddayo mu lubiri. Bwe batuuka mu kisenge kye Nnabagereka yamubikka bulungi, n'atuula ku mabbali g'ekitanda n'amulinda okutuusa lwe yeebaka. Bwe yamala okwebaka yazikiza ettaala. Era mu kaseera ako kennyini ewala mu Buganzi yonna endabirwamu zonna ezaali zayatika mu lubiri ne ziddamu okufuuka ennungi nga bwe zaali mu lubereberye. Mwattu
Bw'oba tonna subscribing abambi subscribe kati wegatte ku Mboozi Tales family. Nga sinnaba kukusiibula leero waliwo amazima ag'enjagala ojjukire. Okugondera ekitakutwalako kintu kyonna tekuba kugondera. Obwo buba bwangu bwokka. Nnaabagereka Esther teyaddizibwa mutabani we kubanga yalwana. Teyamufuna kubanga yali w'amaanyi, wabula yamufuna kubanga yagondera mu bujjuvu. Bw'oba waliwo ky'osabibwa okuleka kati oba omukwano oba empisa embi oba amalala, weesige enkola oba okirekere ddala. Kubanga emirundi mingi omukisa gw'olindiridde guba guyimiridde ddala emabega w'okugendera kw'obeera weewala.